Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS, plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Stay connected inside, outside, and everywhere in between with unlimited high-speed internet. Or go wireless with Extreme Wireless. Choose the perfect plan for your lifestyle. Stream more, share more, and live smarter. Dial *125# or call 125 today to upgrade your internet experience. Airtel, a reason to imagine. Tulide stabwa na toro okozi wage oliwo hajati. Sinaba. Njali mu struggle abana bakyakula. Atobwa hajati wetaga bana bakuse. Sewo nze gwotulaba wana atudde wano nze maama nze taata. Gwe mama. Neche ngamba obwaje bwetaaga ssente. Ogende maka ziba ssente. Kitegeera saba Allah nsobozese netereze ngende mu kiseera ekituufu ate saagala byakunsondera kubanga balinga bampa hijja tukubadde hijja ne ngamba nsobola okwekolera hijja kuba Katonda byankoledde ebintu bingi. Kasagala bajinsondere njagala nkwate sente ezivudde munze mu kaseera akatuufu nga waka bagenda kusagala balina ekyokulya nga bana tebagobye school fees. Bwe ayiseko mbulamu buno olina abaana bangi abawala abasimbula okuyingira mbulamu bw'okubeera mbulamu buno kati mwe gye muli biki byoyinza okumutunuuliza? Nze mwana bumutunuuliza akule nga bamukuziza bulungi asome amale okusoma afumbirwa asobola n'okufumbirwa awo mu kaseera nga asoma. Kati muwala wange asoma naye era mufumbo. Ukitegeera? Yes, ate era bazaale mu budde obutuufu. So n'okubeera nti bagumiikiriza n'okubeera nga balina making sure nti babeerayo mu bufumbo. Yanze bwe mbeera nga nze bye ngamba abaana bange era bye njagaliza n'abaabalala. Kisooka soma. Bw'omaliriza okusoma fumbirwa ng'olina n'omulimu. Osobola okuba nga tonnagufuna naye nga waliwo omusajja waakutunuulidde. Yoyo ayinza okuba nga ye musajja Katonda gwakola ki? Gwakutegekedde mufumbirwa obeere naye nga bw'onoonya omulimu. Zaala abaana. Abantu balese kusuubiramu kuwa abantu magezi kufumbirwa. Sure. Lwaki? Kati okusinziira ku bulamu obwo n'embeera yo gye wayitamu gy'ozonnyonnyola abantu. Nga n'omusajja teyangoba nze nneego. Mbadde nkusuubira okusanga ng'oli mukambwe nnyo ng'ogamba. Anti kati bwe tubyogera olumu bamanyi otuvuma okwo gwe nga bwakulema. So ate ffe tulina n'obbagamba kuba tusumanyi valiyu yaki y'obufumbo. Kikyamu omuntu eyava mu bufumbo nga waliwo ebitatambula bulungi okubumalamu abalala amaanyi. Kibi nnyo. Okitegeera? Nze ngamba abantu omusajja nga takukuba nga takulemesa kukola ebirala byonna byonna osobola obigumiikiriza. Nga takukuba takulemesa kukola. Beerayo. Ebisigadde byonna bigumire. Era kati nze kwefunze newunyo n'omusajja yasse omwana wa munne. Yasse omukoddomi. Nkyogedde bubi. Bulungi. Ssebo wafiiriddwa omukoddomi. Wasse bawa muwala wo mutuufu. Okitegeera? Omwana oyo asobola kuva mu nsi nga tazeemu kufuna muntu gw'ayagala. Omulenzi adde awezezza emyaka 18. Ani asobola okuwasa muwala we? Wasse bba wa muwala we. Wasse omukoddomi omutuufu. Wasse obulamu bwa muwala we. Ayinza okufa nga tazeemu kufuna musajja gw'ayagala. Ayinza okufa nga tazeemu kufuna musajja agenda muwasa mutuufu. Nze nkubudde kwefu oyinza oba nga togwangako mulaavu. Kati woba ogirimu oyo gw'ogirimu naye
gw'olina okuwangaala naye tebafunika kakati bw'oba kubanga gwe sitabuwa nagwe wabadde mubigere bya ye Herbert lumu n'osanga muwalawo ng'ayina omulenzi yamuleeta mu nnyumba yo gwabadde ozzaako ki naaliyogedde nabo ovudde mu ndongo yokooye wagenda lwakutaano n'okuba kaalo noddayise wiikisi 2 naalisoose ne mbakwata nga bagamba yabakwata ogwasooka emboko neevuga temboko yaki ntuula ne mbogera abo bantu bakulu oyo omuwala alina emyaka 17 basi myaka 14 nenze nazalya ku myaka 14 ekyo si kirungi naye omuwala alina emyaka 17 omulenzi alina emyaka 18 naali bayombeseza ng'omuzadde nenjogera nabo negera bwe kale oba baba kubakoola it's okay bwe naalizeemu bakwata omulundi guno ogwokubiri naalifunye wentula ne mbayita abo babiri ne mbabuuza mmwe mweyagala oshege omwala n'agamba ye ne mubuuza gwono omwagala oshegeera ne bagamba nti ye kati ne ngamba kati kunjagala omuwase kwefu tosobola kukyawaganya abantu baagalana tosobola era abo bonna abantu abali mu kuvuma oyo mwana omulenzi nabo balina bye bayitamu jasi katonda lwakuba atubikirira okitegeera naye katonda najjawo bw'ati olutimbe bw'ati naga buli muntu bamulaba ebintu byakola abantu bakola osobola okuba nga olina ekintu kyokola mulimu abasajja ng'anywa sigala naye kyamulemera mulemezi naye bwekituuka ku mwana we n'amusanga ne bw'aba akolezezza kipapula kati ndaba nga abamunyigiriza omugagwe ng'onywa sigala lwaki ogamba ku mwana anywa ekipapula nga lwaki tamugambako kati ani ne baali bayinza okuba balina bye bakola naye nga basobola ate okugamba ku mwana anti bakimugambe nga bamanyi nti nno era mu nsi bibeerayo okitegeera abantu bayiga okumanya nti kino kiganye nsale magezi ki mateeka akyagafuga omukwano gw'abaana abato naddala kwegya emyaka gye bali eryo kati abatunuulidde ekyo buli omu kati ali confused agamba tukoze tutya kati nze kankuweeyo story ng'eri kunze omwana wange omulenzi yagwa mu laavu n'omuwala nga nze sibimanyiiko wadde weekubira ndongoyo ni mu struggle zange baana bange nga simanyi naye abantu munaye baali bamanyi kati nga boolaba abo ndaba banenya omukazi mulagajjavu omwana yaligenze nga amwesibye bw'ati ku mugongo oshegeera muleke okunenya omukazi ate nawe mukyala gwe toddamu kwewozaako bantu baleke teweewozaako kaabira omwana wo toyina musango oshegeera kati wadde bakugamba mutabani wali mukwano nalwawo nnyo bitegeera nabitegeera nga amaze senior 6 nga newakata kyabeerawo omwana kati awuna nga amagezi gatandise okujja nga omwana nenjogera n'omwana nentandika okumuyombesa ekyavaamu omwana wange yagenda n'apangisa akazigo omulenzi amaze senior 6 n'agenda n'omuwala ate n'omuwala nga baali bato batandika okweyagala ndoza nga bamusiniya ttunzi abantu babinyumiza naye nga nze nga sikola ki baali basoma ku ssomero limu naye nga be bamanyi bwe bakola ki kaakati bwe nalaba ng'atuuse ku ekyo ne mbayita abo babiri ne mbayita saabakuba ne mbabuuza mmwe mweyagala abo twali mu kisenge ne mubuuza gwe onoomwagala n'agamba ye muwalawo nembuuza n'omulenzi gwe onoomwagala nemugala togenda nti kwagala baana b'abandi obafunyise n'embuto ogoliki nembuuza omuwala ewaabwe ne tugendayo ne bamumuwa baali basiraamu yes oba basiraamu basi basiraamu naye ekikulu nti mweyagala okitegeera mweyagala ate temuntawaanya byonna mmwe musazeewo mukole ki mubiyingiremu temudda kumpoleza emisango gyammwe bangi ebintu by'obufumbo bimanyi temuntawaanya byonna bye mugenda okuyingira ne mbagamba muyingiridde kino nakino muyingiridde okuzaala nga muli bato nababulya byonna bye bayingiddemu ne mbagamba temukola ki temunsumbuwa ne mugende wabwo omuwala
yes ne tugendayo wabassa mu motoka ne tugendayo n'ebintu bira omuntu nga byogendayo ng'omuzadde ne bamumuwa kati bali abazadde baali bamanyi nti bano beeyagala ne bonna baali babimanyi naye nga nze sikola kinga simanyi family y'omuwala yali yategeera dda bo baali babitegeerako ne bamumuwa neze nensigala ku kimu kubatunuulira abaana bano kubanga manyisha ebintu kye bayingiridde nensigala nga mbasupporting era omwana wange yajja n'akaaba nangamba mama nsaba kunsonyiwa nsaba kuddamu kusoma okitegeera n'addayo n'asoma era omuwala yakwasaganya Stana Fashions muwalawo mukamwana bambi nti obatunira n'ogamba bano batandise yes nkikkiriza kizze bantu tubimu tukkirize kwefe eriyo abantu abaana baabwe nga banywe bali mu rehab simanya teri muzadde akyagala kati ekyo tekisinga ate onaafula atandise oba amaka nga muto omanya nti ate nange Katonda ndeetedde kino nakyo nokola ki nesikugamba mbu sijja kikiriza oba muzito omuntu mutte oba nange nfanfe nga kiki ennyo ekyo gwe kasita bakwatagana mukama n'akuyamba n'omuwala n'abaamu amagezi ate omuwala banneyo omwanya omuwala omulungi akawala akalungi ak'obuvunaanyizibwa neŋŋamba kati olaba mukama kino naye yakireeta nga ndabanga ekibi naye ate nga kiki kirungi n'omulenzi yali badde ngolanga awanka wankulaba nti alina byakolerera atunuulidde buli kaseera omujjukiza naye nyininyini akimanyi nyina famire nyina omukazi ne byakola byonna binolanga ki muntu mukulu mbirowoozo webale nnyo okusinga lwoleka omwana wo n'omugana omuntu eyali mwasiza ne batandika obalawe we beeyambula bonna ne bali awo tebategeerekeka bakuliridde simanyi uli kukwogera bubusi saagala kwogera eddagala erikaawa lyeriwonya eddagala erikaawa bakuliridde bagoba abasajja abaali abasajja baabwe kati bali mumasinzizo webale nnyo bagenze kutandika kugamba ajja yajja okitegeera nekintu ebimutuukirize waliwo ekijja nogamba mukama ndeetedde kino waliyo Katonda byawo abaana nga bagongobala gwe mukama bakuwadde omwana wo ngola atandise okugwa mu laavu naawe kirizaganya nnyo mukama ongeredde kino ngenda kiyitamu nti obulamu buba bulina okugenda maaso ensi tegenda kukomaawo simanyi olina okusoma yes alina okusoma naye kisikatiddemu sooka okkirize ku ssaawa kino kizze tukiiseemu kitya kubanga kiganye nga bwe mbadde nkyagala omwana alina obulamu obuwe alina empulira eyiye ng'omuyingiddemu naawe wennyininyini taata olinayo abantu abakusuza ng'okola ki ng'okukunadde oluusi nabaka abasajja eriyo n'abasajja abekakatika ku bwana obuto abo bennyini bola abali mu kuvuma omukazi abali mu kusalira omwana oli omusango omusango tugusale nga tulina we gukoma kubanga naffe bye tuyitamu eno Katonda alina byakola ki byatubikiridde bingi ne tumala Katonda najjawo bwati kateni oyinza okulaba mukulu kwefu nogamba kwefu nnyo nga bwati bwali okitegeera omwana w'obuwala ddala mu kaseera kano ke tulimu oleze topiki y'omwana omuwala akwaniddwa akyasoma embeera yagikwata atya jasi baana kubajjukiza nti togwa nnyo mulaavu nze abaana bange mbagamba togwa mulaavu n'oyitirayo bayitirayo atya kati ng'oyo omulenzi bamuserwa laavu yakoze ekibambi laavu esobola okusinza amaanyi by the way olaba laavu esobola okulemererwa abantu abakulu ku musajja olaba ng'alesewo famire ye nagenda n'omuntu nga musajja mukulu olaba mu ntegere y'obuntu yali badde talekaawo famire ye naye nga laavu emuyiseemu alese abaana be alese mukazi we agenze n'omukazi gwatalina muwadde omwana ekyo mwe ekyo kitegeeza bakiyita laavu ng'olaba laavu esobola okulema abantu abakulu okukontrolinga bw'atya omwana omuto ng'oyo omulenzi oyo so abazadde ogezaako n'oluwulirira omaliriza n'okkiriza bw'olaba kiganye kikkirize
nga bw'oyinza okulaba omwana wange yayonoonese yanywedde enjaga yakoze biki n'okirwanako n'olaba nga kiganye noga kino kiganye omwana nti amutwale mu rehab okitegeera omwana wange ayagadde ono omulenzi baganye okwekyawa mwe mujje kaakati mwefumbirwe okitegeera kubanga baali tebeezira baali beezira ate omulenzi ng'alina future bana ekisajja ekyo nakinyiikira omulenzi yalina future maama we namulidde ng'olaba omukazi yeesobola kyazze omukoddomi omulungi omuzibu kebanga eyadde agenda mu America okitegeera olaba omwana ate omusajja nalabye namwavu sikulimbe wakawe olowooza taata bwabadde busungu bwe bwamukozesezza ekyo ayi kalina nettima simanyi nange byansobedde kati obusungu bwakati omuzadde ajogeddwa ye mwagala akola atya anti yakirwanako kiganye kati nkomyewo mbakutte mwe mujje kakati mumuganye okwekyawa temugenda kwekwanira mu nnyumba yange gwe mulenzi gwe bakuzaala luddawa nti banzaala wali eri webale nnyo omuwala kumutwale ate omwana ng'alina okusoma nga bwe nkugambye nti kati nze omuwala oyo gwe nkugambye nina making sure nti omwana w'abandi abeera mu bulamu obuki obulungi kubanga yamuka mwana wange abazadde abamu batya ebyo nange neremereddwe ate ntandike mu mbeera yonna gy'oba olimu abali bato enzego gagenda okubonyaabonya baboneebone gwebayambeko kyokola ki okusinga okutta omwana wa munno okusinga okutta omwagalwa wa muki wa muwalawo ekibonerezo oyinza kugaba ki gwe mulamuzi omulamuzi basala bemanya amateeka saagala biyingira mu nnyo Stabwa Natoro wano ku Stana Medical Center wano Ekitebi ebimu ku nga bwe tutera okugamba nti otega wano n'otega wali okuyimba akuyimbye tetulina kye tumubanjira atuwaamu bonus bino byonna byayogedde mu nnyimba ze mu ebiri baani abatusuza nga okitegeera baani abatwesiize ebizigo mu mugongo wakayimba waliwo omukolo gwe wakayimba mwensirikirira bwenki ate okakuba kapera abakyala baani nengamba baani abatusuza nga batusuza lwe bingi wagatte ebiga naye olwo n'oluganda n'ebigambo bijjawa nze nakulira mu kyalo okitegeera nate ze nnyimba mpya ongoze mu kibuga kati fe abaafuna omukisa okulira mu kyalo tumanye ebintu byera tuli abaana bange negamba laba nno bano tebalina kye bamanyi kati mwala wange ku graduation yali ayogera kandi bazze okusoma ne bakwenasanga mami mbunze nentwala obwennyanja mu binyeebwa ati nga neetetenga nyangulayo buno obwennyanja bwalayise ennyo nenfumba ettooke nembuteeka mu binyeebwa kati nengenda ku ssomero kati mwebyo byebyagira kati kusoomoozebwa kwe yafuna nga tamayina bulamu bwe nayitangamu okunyumizayo kimu negalaba ono ffe bajja mu ssomero nga tetunaba na kwetuuka ng'okeera kulima olyoka ogenda ku ssomero okitegeera ye talima takola ki bamutwalidde byennyanja naye kitadde ne mu speech naye mu ssomero agendayo mu budde kale nti ntunulya abaana ne nga kati taba abaana baffe kati omutabanyi wange oyo yambuuzaako mami ebbogoyo obumonde babulima batya obumonde buno obumonde bwaffe buno jjukira wenanoba mu kyalo yali muto kati ye teyagendako mu kyalo akuze bwe mutwala mu kisulo bwadde waka mutwala mu kisulo kati nga olaba bambi kyabuuza takola takirabangako olala nambuuza envunza ebeefaanana eki kalaba ono kali treatment be n'envunza zaatuluma naye naye alina kasoze zakunyumiza nagambonyebonye okitegeera so nti fe abaakulira mu tumanye kabwe ngamba oba ebintu bye mmanyi bambi wandikemu akatabo oyimba nnyo kulaavu yekka ebisigadde tetukuulira bwoyimba ku bisigadde ebisigadde abantu tebalaba bintu byakwekubagiza tuyina ebibira tuyina ki kati
wagenze ku mukolo ng'odda kunyumiza abantu toyinayo lwotalibeerawo nga toyimba ku mukolo wagenze ku show abantu baagala kuzina nga tobanyumiza ebibira kulaavu kwotajja kuva si kulaavu ku masanyu kati stress si laavu oshegeera era nze stressinga oshitegera luno twalwetegekera katulunyumirwe luno twalwetegekera eyo silaavu ebintu byamasanyu kuba kweraga silaavu oli wa mukisa silaavu nyimba nyingi nnyo olabika tonfollowinga naawe omuntu yategekedde atya akawungeezi ka music industry abayimba ebyo ate babinaako magezi wenga wetegekedde mu kawungeezi omanya nti singa buziba in the music naba atakyaliwo nze neetegese bwe nti beetegeke okuyimba kugenda kutuuka nga ne bw'oba oyimba otya nga abantu tebakyakola ki tebakyalina budde bwe waliyo abalala abajja ate nze mukama yanyamba nakitegeera mangu nze olaba kwefusa nte ze nasooka okufuna nakukwata sente zange nengenda mu kyalo nengula ettaka kitegeera nensimbayo emwali zange nensimbayo kalitunsi then bwe naddako awo nentandika okola bizinesi bwe zitagala naye alhamdulillah mukama nyambye zino zenyinazo ziyimiridde naye nga buli lunaku neeralikira neŋŋamba anti kati nze ng'omuntu alina abaana ŋŋamba kati bwe ntambula okugulu ne kumenyeka okitegeera era abaana bange waliwo awo yali agegenya okuyimba ne mugamba ggwe wali mu kisenge ogenda okulira akiya gikutte ng'agezaako okundaga ate no ng'ayimba bulungi agezagala kummatiza omutwale mu studio ne mugaba oba muyimbi bwerwaneko eyo nze tewali yaŋŋamba nti gwe kankuya okuyimba kwange kwe kwakola ki kwe kwandaga abantu oshegera sina muntu gwe namalako mirembe nakuyimba kwange nti ate nze ndi muyimbi biki ne mugama okuyimba si mulimu okuyimba si mulimu jasi mugama akikuwa buwi toyinza kukeera nogamba kanzaala abaana abagezi gwozaala abaana mukama nolabiraawo ngaakuwadde ki okuyimba kulinga kukuza muntu tekulinga bwogamba nti engoye zino ze ziriko bazisuubula wa Japaani n'ogenda ze ziriko okuyimba tekulina formula so kati omuntu talina kukwesibako nti oba era olandaba aba n'ogamba kati bano balemedde mu kuyimba omuntu olaba kala ng'olaba kingo nga byayimba naawe oddeyo n'ogamba naye oluusi birungi naye abantu baganya omukkiriza okitegeera abantu tebamanyi abantu kwefu tebamanyi nti oba nkyogere ntya tebuddawo ne weesiguliranga ku bantu abantu basobola okwagala ekintu kyolabira ddala nogamba oba kati kino oba bakyagaddeko ki nga bakisasula okufa naye nga bo kye baagala kati kyo kye bayita okuyimba abantu obulaba bakuganye kkiriza nti kyemala abantu bano bakoze eki baŋŋanye lowooza ku bintu ebirala naye wali muntu gola nga ye asazeewo okufa n'olaba omuntu nga mukulu nnyo akukubira essimu mbadde nsaba onkwateko abantu bafuna essimu nevuga nnyo sisaba nange nkwateko ku mukono gakati nkukwate nomubuuza emyaka oba omulaba bajjawo n'omutunuulira ati n'obaddamu otya nze kirungi omuntu omubuulira amazima maama mukadde wange temumalamu nnyo maanyi naye nsooka ne mbuuza okola mulimu ki n'abavubuka bangi nnyo abaana abavubuka mbadde nsaba onkwateko ku mukono oli nakubira essimu ku makya nga weebase nga bw'omanyi otulo tw'okumakya naawe obafuna ate kati gwe baaba olabye omuyimbi akubira ekiro ku ssaawa nga ova olina gy'ova okukola mu kivulu bambaga weekooyedde ssaawa nga 5:30 n'omala okulya emmere kati otuddeko awo bw'omaliriza oba wakagwawo essimu neevuga emirundi nga 3 n'ogamba ayinza okuba alina ekizibu n'omukwata mwami gwafu gyebale kakati ninayo akayimba kange
essaawa ezo kusiba musanvu gwekyakoge nkubidde mbudde mukyamu kale kanziremu ku makya n'olumu mubuuza nga essaawa obadde ozikebeddeko bannange okebeddeko mukwano obadde okebeddeko ku ssaawa kati awo n'alyoka ajjukira okwetondera naye nga n'otulo totugenze nga n'okunyiiga kwonna kuzze bannaye onyiiga n'owulira bubi so naye nti okuyimba si mulimu era nze abaana abawala oba abavubuka bankubira nsooka mubuuza olina emyaka emeka n'ajimbulira ne mubuuza okola mulimu ki mulimu tebalina nno na mirimu bambi ne nga babadde onsuubira mu buyambi ki ne mga nga toteekamu bya ssente nenyina n'abaana bange bamanyi okuyimba naali badde siziteeka mu baana bange ne mu famire yange weriyo golaba nti ono alina eddoboozi naye oziteekemu mpaka ddye okitegeera ne mugamba nze abaana mbabuulira nnyo ne mugamba oba alina akalimu ne mugamba making sure nti akalimu ako kookola kakuze bonna alaba kakuze oggyemu ssente ezitakuluma oziteeke mu kuyimba kuba ne wezinaafa yambirawo babambi bamba mazeemu maanyi naye nga kye kibeera ekituufu nafiirwako mukwano gwange yali atandise okuyimba nga muganda wange kireke tebakkiriza n'agamba tekijja soboka naye n'obuddamu olabanga amaduuka gonna gaagwa ate music alina endya gyali abanga nkuwa okitegeera takkuta tomanyi na kumanya oluyimba lweweepikidde abantu bo tebalulabawo kati nze kugaye kwefu noonya ku nnyimba zange empya kati nze kankuwulire abannayuganda babeera n'ekintu nga tebamanyi kye balina twali tulina Segawa gwali owuliriza ennyimba z'omusajja oyo Vincent ye muyimbi gwe nagamba nga mukivu bwate Vincent Segawa bwategeka ekivulu ng'alina abantu basatu muzemba owookusatu okitegeera era Freedom City show yezo zeyasembayo natuula na maaso kalombojja banayo omusajja alina ebigambo ebirungi abayimbi bangi abantu amefuga mu bufumbo bw'olumanyi okitegeera balemeddwa okwekolera bazebudde bwabwe babwonoona so kati nze nange nyina ennyimba ennungi tulinze obulireyo tutandika mugenda okunsaalirwa nga nfudde wangi ekintu kyokufaalira kikutaddemu no bwekiri bwekiribo muno bagaba obulamu mu bwesonyiwe aye siife mugenda okuba ennyimba zange tugambe maama mwebale muzikuba mwebale nze omuntu omu buli lwendowooza sitabu abantu babiri abanzigira mu bwongo pike bosala dembezaayi kumakyoko kumpi buli kumakya nga nina okuwulira oluyimba ne CBS bannaye mwakuba ennyimba ne gwali nali sinajja nentuuka nga nze simanyi nti nno ndi wakabi ndi eyo muwino ninkunoonya mmere ebyalayise ebyo abaana bange bye banaalya nakolayo akavideo bakampa buwi nga sinze sente zange naye nga katambuleyo nga simanyi ngenda okulaba abantu nga olundi abanga bateekamu akayimba mbampi ndi ku booda yange ndi mu nnaku yange nga abantu akayimba bannaye ne katabuka nga oba kagendayo kati ze ennyimba zange z'owulira saazitwalayo zeetwalayo zokka kambuuze omukanada tagenda kudda yamanyi munnange omwana twamuwerera gyayambe ku ggwanga lino akyasoma teyamaliriza ono golabye owa senior 6 yadda kwoli yadda ku mukanada yakola certificate wano midwife yali akola wano ku Stana nangamba manjagala genda bweru nemwasalima beera wano kubanga olina omukisa omulimu weeguli tuli redo ddeyo osome naye nga ye ayagala kola ki kyenkugaye nti abazadde tulina okuwa abaana ki okubawuliriza nemwegayira nemutuuza netwogera essaawa nga 3 naye nandaga nti ayakola ki nga naye alina ensonga ze zampa neŋŋamba nange bantuuza mukyalo ne baŋŋaana ŋŋamba tonoba ne bambuulira buli omunambuulirira tonoba okiwulira
nensalawo nennoba nga sirina gwe nsiibudde kuba buli omu yagaana okunzikiririzaamu kati nenga omwana wange kamuwa ekyansi wabanga naye kino kyakola ki gyali ali bulungi akola agenda ali yeetegekwa okuddamu era okusoma kyonna kyekiri katonda kyayagalako nnyo ate mwati mu Canada byebiki naawe sitabuwanga omuko mu Canada tunaako n'ofugika mu Canada kyekikwevu nga weeri nga w'e Bulaaya emikolo gijje wali endejje alhamdulillah byonna mukama mbimusaba kati nze kyensaba wayimba luli oluyimba nga tuli wano tunategeera Buganda n'oyimbira omuko oluyimba nali wali mutentireyo maama agenda kujja wano kuyimbiramu sayimba naye nga akayimba kaaliwo akayimba kaaliwo nina layini gye nali nakwatamu wakwatamu ki giyimbe wawana omuko mu luyimba neŋŋamba giyimbe nasawana muko naye wana muwala wayona muwala ti omwana ng'afumbiddwa mu myaka gy'okufumbirwa makeup akyakwata ku lususu tamaze siwuka bukongovule ne bukaddiwa kuyitwa abaazirwanako afumbiddwa teyeefumbiza si bwe baddangamu tindumanyi afumbiddwa teyeefumbiza kati n'osooka ogenda olina faasawo gye wayimbiramu omuko n'omuwaanamu neŋŋamba kaakati ate omu Canada ojja mukubira naye olwemba terwali mu mukolo lw'omusajja kiraba omusajja twaliko mu bazadde omukoba butandise laba omwami alagikako mu mikwano alabayo omwami atayendangako bukyazaalwa wangi maama okati nazaala ebyo saari lyakyo lwe lwabako naye nga sirwaliwo ku olwo kale katulinde omu Canada soogambire Omukanada akyasoma kati abasigadde be bali wano e Kampala komu inginiya omu asoma medicine omulala administrator wano yasoma business omulala yaddukanya Stana Metal Works twocha enzigi madinisa bikibadde musatu saa mutwe ku mirimu kwefu mumpe emirimu nze sirabangayo muyimbi ampa omulimu nammwe Rashe mumpa mirimu abayimba ku mikolo muli babale eza muli bangi ne muyimba ku mikolo mwazimbadda bana basigadde abayimba ebivulu byongayo mutekyali sente ku muzigo nabo bayina bambi sinedda ekyo gwakyogedde naye nabo bayina engeri gye bafuna sente nti kati nganze atamanyi kunyirira kola ki sente nzifuna eno mu maanyi g'ennyimba zange nabo onolanga bakuba obulango kitegeera nolanga akalanga akatuddemu nga kyekyo lebaale bamwiseewo bawuwa nabo bakola mu ngeri yaabwe Sitabuwa abantu babulira ebigambo ku Stana ebisembayo nkusiibule naize kubuuzaako obubuuza ewebale oluboozi bwompadde erukunyumidde nyo aneyanza Dr. Kwefu management yonna kozi mukutu gwo baguyitaani Dr. Kwefu official Oliba muyita producer Dani Mukisa Yada Kubira Oliba muyita Najinda Daniela management yo nnungi kintu mukyayi kamukitadde ku level ndala kandi already mwasomera mukola ebyabasoma enjogera y'abasoma bayogedde batya mu ngeri era y'okunnyonnyola ey'obuvunaanyizibwa nera nange siri mwangu sifunika amazima gagera kugobya kumugwanga naye nange negamba mutuufu ekitiibwa byonna byonna mu bujjuvu nga nyina okola ki okubeera mu puroguramu ya nzaani neyanza mwebale tupromotinga abawagizi baffe mwebale wetuli wano ku Stana Medical Center obujjanjabi bonna bw'oyinza olowoozaako ffe wetuli security ogirabye buli kimu weekiri kale ebyokubujjanjabi tosobola binyonyola nobimala naye nga tukola emisana n'ekiro
badokita abalungi boyinza okulowoozaako bonna bakola ki